Kanseno okuyitibwa obukubirire kiddiridde akatambi akabadde kalabikira ku mikutu gya intaneti egy'enjawulo nga kalaga abasirikale ba KCCA nga batulugunya omukazi n'abaana be babiri bwe baali bamukwata ng'atunda caayi ku luguudo lwa Kampala. Ngeri gye bakwatamu omukyalo oyo Robina Namugenyi ne bamukwata ne bamukasuka kabangali n'abaana be enaweesa omwana ku mugongo eno omwana omulala ali eno ne bamusikambula ate nga n'abamukuta bamu basajja ekitakkirizibwa ne mateeka kati ebikolo ebyo tubivumiridde nese kuvumirira ffenna nga tetusazeemu. One Executive Director Jennifer Musisi mu bubaka bwe obumusomeddwa akulira eby'amateeka mu kitongole kino Michael Okuwa yennyamidde olw'abamawulire okusiga abasirikale baabwe enziro so nga emirimu gye bakola gya nsusso. It should therefore not be surprising to the political leaders in KCC and indeed the entire country that there have actually been instances where enforcement actions have been undertaken without any violence whatsoever. Unfortunately for KCCA, unfortunately for the enforcement personnel, those instances are not newsworthy occasions for the media people. Ono era anenyezza abakulembeze b'ekibuga Kampala okuvangayo okwekobaana okunenya abasirikale ba KCCA ne basiiga ekifaananyi ekibi mu bantu. There is a pronounced reluctance among the political leaders to support enforcement action. I'll read this one verbatim with your permission, Lord Mayor. Proceed. As this is probably perceived as an attempt to erode their political support within the city communities. This has resulted in some politicians becoming hostile, undermining enforcement operations, and in some unfortunate incidents, inciting and mobilizing the... Era ne mu bbaluwa ya Minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya yegasse ku mukyala Jennifer Musisi okusima emirimu egikolebwa abasirikale ba KCCA mu kutebenkeza ekibuga. Wano nno n'abamu ku bakansala banenyezza bannaabwe okutunuulira ebintu ku ludda olumu so nga ate n'abasirikale b'ekitongole bakolebwako effujja abantu ba bulijjo. Embeeyo abasuubuzi mu Kampala bamanyi okujja ne balumba abasirikale baffe. Bamala okubalumba ate abantu ne bagamba nti n'abasirikale be bakola eryanyi ku bantu baffe. Okunoonyereza okunaaba nga kuwedde kujja kubanga kutuwa ekifaananyi kirungi ani yali musobya era batubuulire engeri ki gye tujja okuba nga tukwatamu abantu baffe nga tuyita mu basirikale ba KCCA. Nabo bennyini tunaabakomako tutya nga tubakangavvula baba nga bazizza emusango gwonna oba nga bakoze ensobi. Bakansala wano bawadde ebiteeso nga bwe wateekeddwa okubaako ekikolebwa bunnambiro okulaba nga enneeyisa y'abasirikale ba KCCA etunuulibwamu. Nga waliwo engeri nnyingi nnyo omukyalo gye yali ayinza okukwatibwamu n'abaana bo kubanga nga tebayisibwa nga bwe bayisibwa era nga ordinance yaffe bwegamba nti omuntu anaakwatibwanga bulungi n'ekitiibwa nakyo kubanga bamutwala. Naye okumalawo ebyo byonna tulina okutunuulira kooti ya KCCA oba kooti etulira ku KCCA etwalaba abantu ebakwata etya nayo twetereze mu nsonga eyo. Wano era bavuddeyo ne balagira omukazi alabikira mu katambi kano nga kati ali Luzira gyali ku kibonerezo eky'emyezi 4 ateebwe bunnambiro. Ndese ekiteeso nti tuteekeko production warrant bamuleete ate ateebwe mangu ddala era nsanyuse nnyo okulaba nti bakansala banange bakiguze era nekiteekebwa mu nkola essaawa yonna ateebwa. Omukyalo oyo kuba yaleetebwa wano n'avunaanibwa n'atwalibwa e Luzira ne bamugamba amale ennaku 12. Tusazeewo nti ateebwe era ng'ekitongole tukole kyonna ekisoboka okulaba ng'ava e Luzira era akakiiko akaligo ne director waligo bakole omulimu ogwo okulaba nga omukyalo oyo avaayo. Then ebikolwa ebirala ebyogerebwako binoonyezebweko ezo incidents ezabaawo nebiri ebyogeddwako mu report ye executive director nti waliwo aba enforcement abakubibwa omuntu alina ku kitanda kwa HK ayitibwa Ssekiwungu n'abalala. Twagala ebyo Director of Human Resource n'akakiiko kaffe akakola ku Human Resource akakulibwa Doreen Sabuka kanoonyerezeeko ku nsonga eyo. Bano era bayisizza ekiteeso kooti eri ku KCCA enoonyerezebweko nga beemulugunya ku nzirukanya y'emirimu gyayo. Wabula kanso wakati mu kuyisa ebiteeso bino bennyamidde eri ekitongole ky'ebyekikugu kye bagamba okunyoomolanga ebiteeso byabwe ne balaajana ku luno biweebwa ekitiibwa. Andrew Kagwa, WBS TV.